ensi eno yonna obulamu omuntu okuwangala obulungi by the way oteekeddwa okubeera nga olina omukyala. Omukyala Allah bw'amala omukuwa yagamba nti innama tajidu ma tuhibbu. Allah wakuwa omuntu ng'akwagala ng'omukyala akola ki? Akwagala. Nga ne mu bizinesi mu butuufu nga bw'ogambye ogimutaddemu marakatu duniya wa ma fiha. Allah bakuwadde ensi eno n'obugagga bwayo. N'obugagga bwamu. Ekitegeeza nga tumaze okusindikiriza Omulabe n'avaawo bw'ati mu ssuula zaffe zino omusanvu ze tuli mu kuyiga. Kyankizo nnyo okufuna omukyala. Omukyala kimu kitonde ku bitonde Allah bye yateeka mu nsi muno omuntu byateekeddwa okuba nakyo nga tosoolina wojja kukyewala. Falamma khulqa Adam, Katonda bamala okutonda Adam suwe kiri Adamu ffenna mwe twava. Allah namutonda bw'omu. Allah agenda okulaba nga Adamu tasobola kubaawo bw'omu nga y'omuki omuntu n'amukolera Hawa. Era Adamu agenda okusituka bw'ati nga Allah subhanahu wa ta'ala amuteedde ekitonde ekiyitibwa ekikyala. Kyova yagamba nti bw'oba ofunye omukyala ng'omukyala oyo Allah gw'aba akuwadde fa idha nadhala ilaiha, omukyala yatebenkeza omusajja. Naye nga obulamu bwo bwonna abulina oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah buli kimu kyonna tulina okubeera nga tumwesiga, kubanga manya nti omuntu akwetoolodde ayinza okuba nga amulabewo. Ofuna bulungi nga golowooza alhamdulillah nti omuntu ono aneetoolodde, golowooza nti muntu mulungi, kumbe muntu mubi nnyo. Olwo batugamba singanya muno oli yebisse mu ddiba ly'embuzi ate nga munda musege. Jjajjange yakingambanga nnyo. Omanyi yagamba nti inal kalaman Allah yaddira ebigambo lafi afaadin n'abiteeka mu mutima gwaffe. Tosobola kutegeera muntu ki kyakulowolereza kubanga kiri ku mutima. Wa inama ju'ila lisan laha albayyan, okujjako ng'ofunye ekyasa omuntu oyo n'abeera nga asobola okubeera nga asobola okukwatula ekintu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twagala obabuuzaako yonna gye musinza okuba nga mutulaba. Mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okugoberera swala zaffe, mwebale nnyo okugoberera nnyo programu zaffe, mwebale nnyo okugoberera dduwa zaffe, mwebale nnyo okugoberera ensomesa eno ey'enjawulo gye twatandikawo mu mwezi gwa Ramadan, omwezi omutukuvu, era nga twagala nako okwebaza mwena naavulyo ne mutuukiriza ate okusiiba sitati nneeno kinategedde muno tesiibibwa abo bokka abaamisinga ennaku. Wabula osobola okwongerayo according ku byetaago byoyagala ate omutonzi abeere ng'akola ki ng'akwana. Ku lunaku lwa 6 wano mu ggwanga lya Uganda, ennaku z'omwezi ziri 6 mwezi gwa 5, twabagamba muno tuvaayo kubanga tubayita programu zino ne mubeera nga muziraba ne mubeera nga mufunamu ekyokuyiga, wabula si ekyokakyokakyoka ne tubalungamya n'omwoyo. Munsonyiwemuko katono, obulamu bwange si bwa mulembe ne tutambulira mumanyi nti ne Uganda tuli mu winter season, empewo nnyingi, so olyamu akayiseemu genderaawo okitegedde nnyo. So mbeera ne Sheikh Udaba naddala mu nsonga z'okuba ttooki mu bulamu bwaffe, tweyisizza tutya naddala mu nsonga z'okuba nga tukwasaganya eddiini y'Obuyisiraamu ate n'embeera zaffe eza bulijjo. Twatandikawo episode y'okuba nga twogera ku ssuula ki ezisindikiliza Omulabe n'ava mu bulamu bwo. Last week twatunya ku ssuula zaali 3 naye ng'essuula zino zirina kuba ssuula 7. Nakuba tugenda kuba tunya essuula 4 ezibulayo naye si kyokka. Tugenda kuba twogerako kokko ne ku bizibu abasinga bye mutera okufeesinga amagini eddogo mu ssuula zino bizigoba bitya era otandikawo otya obulamu. Sheikh Udaba, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya taata? Alhamdulillah. Life mala ogitegeera obulamu butambula bulungi. Weebale kunyirira. Alhamdulillah. Abantu baŋŋamba Sheikh anyirira. Ate kano kagende eri abatuuliriza. Oli abadde omuntu bw'abanga asiibye lamanzani wadde ekoze eki wadde 6 tezikoze zitya ziweddeko, omuntu abeere nga asobola okufunayo ennaku zasobola okusiiba either olw'Emmande oba olw'Okuna. Lwaki buli lw'osiiba hormones z'omuntu hormones ziri zifa, ate n'obeera nga Allah aleeta hormones ki endala azubako byazuukusa mu bulamu bwo. Oleme kubeera ng'onywa biddagala mulondo osimanyi ebiddagala so okusiiba ddagala kituufu. Buli lw'osiiba Allah subhanahu wa ta'ala hormones ziri endala zikola zitya zigamba omubiri oba okukola service exercise koba otaddemu ak'enjawulo, emmere gy'oba olidde bitategerekeka ebitwa tugende kwegamba omubiri gukola kutya gusukuka. So abantu insha Allah bw'obanga olaba omulimu omusajja ng'opipira oli omukyala akuba kwegamba wetagisa kuyimbirira tengerere beera nga insha Allah ogezaako okubusitinga
era ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ekyagendwa mu byonna mu kusiiba ekigambo Ramadhan mu ekigambo Ramda kitegeeza okubeera nga okwokya eze bangenzeko mu kasawuna bangenze mu Ramadhan oba wongeze okubeera nga yokyayokya egambo emmere gy'obadde olyamye chips ya nkoko ebyo egambo omubiri gukomawo nga guli kuki guli maridadi sana ekitegeeza omukyali wadde kyavunaanyizibwa mu wiiki wa n'ofunayo kennaku zonga bbiri oba lumu era kyova olaba Nabi Muhammad sallama alina hadisi we yagambira nti ya mashara shababu nti bwobanga tonnaba kuwasa oba kufumbirwa olina kusiiba mulimu amagezi mangi nnyo mu kusiiba okwo ekyagendererwa mu kusiiba omuntu buli wasiiba homoni zirwawo okusituka okubeera nga weetaaga okufuna obubagazi eri omwami obubagazi eri omukyala so ekyo njagadde insha Allah kigende eri abatuuliriza n'abatulaba omuntu obanga mu butuufu oyagala homoni zikomewo buto kubanga enjala buli weekuluma enjala etta homoni ate ekigambo hormones okyogane hormones ki ez'okulya hormonati ezaalaavu ezendiko hormonati kubanga tulina ebirungo Allah yatuteeka mumanyi tontwala ate eyo manyi tulina ebintu bisatu tulina ekitibwa al ihsasi zibayita feeling netubeerawo nekibwa hormonati zibayita hormones niwabeerawo ekiyitibwa al-hubbu hubbu gye bayita love kati Allah biteeka muno muki so bwe tusiiba kiku byonna kyetutta nekyetuzuukusa kyekitawaanya abantu okubeera nga abantu balya emirondo abantu balya ekiyitibwa eki emmwanyi lwaki kubanga Katonda yatutonda nga omuntu ateekeddwa okubeera nga alina obusimu buli obwa love kakati buli osiiba ofuna bulungi waliwo hormones zoba okola ki zoba otta nga zikola zitya zisimuka era kyobera waliwo ebintu ate ebita hormones tujabira mashallah nga tayimu ekuzeeki mu maaso eyo kati wano hormonati hormones ezo zetwatutta ziba tutta ate Allah nabeera nga aleta hormones ki endala kati zozaleeta zezirwa zeza kyobola waliwo ekiseera wekisobola okutuuka hormones z'omusajja nezigana okukwatagana na hormones z'omukyala oli omuntu tomusika tomufiiringa yakusika dda nga olira omuntu akufiiringa nagamba Allah nampa akawala ako oba Allah nampa akalenzi ako naye nga gwe ate osika mugwe ate olitakola ki tajja ekyo nakyo nsonga nkulu nnyo abantu balina okukimanya sawa amagezi goba basiibeko n'ekirala kituufu nnyo okubeera nga olowooza nnyo mu bulamu buno obw'ensi obeere nga Allah akuwa omusajja oba omukyala nga wali omutaddeko mu bwongo bwo nogamba singa Allah mpa omukyala bw'ati ekitutawaanya olina okuba Mukama ng'akuwa ekifaananyi ky'omukyala kyewali okubyeko si just kuve n'osanga n'ogamba kantwale n'osanga buligita kantwale kuba ekifaananyi ky'omukazi so tafakkar beera nga olowooza nnyo wa tafkir olowooze osikaninge kyova olaba nti yagamba nti la tabathu lmara'atun togeza n'onoonya omwami oba omukyala mu biseera bya hormonati nga laavu erinnye kubanga ejja kuguyisa ku mukyala gutateekeddwa kufuna oba omwami otateekeddwa kufuna kiringejala weneekuluma kiringejala weneekuluma ofuna bulungi neekuluma esawa ekola ki esembayo osobola okugwa ku mmere egenda okulumya olubuto n'okutta ofuna bulungi abasinga babwe bategeera obutwa so kati tamahal genda mpola ikhtiyadu alhabibi ng'ogenda okulonda omwaga take your time topapa kikwate empola step by step marahil step by step genda mpola genda ko naye outing enyumyayo eryetya enjogera eryetya enzisayo eryetya okitegera reha awunya atya bw'omukubira almarabis enyambala ye eryetya bw'omukubira essimu ddala wabaako omubiri gwe gukyankalana obadde kola ki ebyo byonna biva wali mu kusiibako omayagamba eddiini eno mulina ogiteeka tuvudde wali mu kusiibako ennaku zino eziyongerayo si ramadhaani yokka oba sittati yokka era nkubiriza abasajja abatulaba essaawa zino gwakaaba maanyi ga kiki funa emmere gye tulya yetwetera obuzibu n'olya chipusi n'olya kikeni n'olya emmere etakola ki etakwatagana na mubiri gwo ekyo nakyo kisobola okutuviirako obuki kyova olaba nti waliwo ashiyai tazidi shahawaati waliwo ebyokulya omuntu
byateekeddwa okussaako ennyo essira ebisobola okuboostinga hormonaati z'omuntu, feelings z'omuntu. chocolate muliira ddala oyo mulya mumala akana complaining amanyo ne mukanza amanyi kyenzuka ayesinga nnyo okunyumira. Abantu bagenda mu supermarket bagula ebitategerekeka n'agula bino naye chocolate nga amuyitako bwa bbeeyi wakwejalabya naye ng'ate chocolate abandaba taazidi shahawatin ayina engeri gya boostingamu hormonaati zaffe. So kati chocolate era nkubiriza abakyala abasinga nnyo batera omugula abakyala abo ebamukozesa alhamdulillah feelings zaabwe ziba waggulu nnyo. Owaye nembozi teggwa malojja tujja gitandikako weekend soke tugende mu ssuula tuzimaleyo so that abantu basooka ne bagoba Omulabe basindikiriza Omulabe ave mbulamu bw'amala ovaamu soke tujje ku alumunati tujje mu kiraavulaavu twetegeka tutya mu kiraavulaavu twakoma ku ssuula 3 leero nja tutandikire ku yookuna esindikiriza Omulabe. N'olwekyo abatulaba ku gundi yaffe programu yaffe ensi eno nga bw'ogiraba Allah yagiteekamu ebitonde ebiyitibwa abantu. Ebitonde abantu ffe mulimu abantu abalungi n'embeeramu abantu ababi. So kakati tulina okubeera nga nakugamba nti addu'a okusaba sirahul mu'minun. Okusaba kuno ye mmundu y'omukkiriza. Kituufu. Waliwo ekituuka ng'emmundu tekyagasa nga n'obanga olina bodyguard ng'akola atya twabirabye wano waliwo bodyguard yennyini nga yamwokyezza ng'akukuuma ofuna bulungi naye nga obulamu bwo bwonna abulina oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah buli kimu kyonna tulina okubeera nga tumwesiga kubanga manya nti omuntu akwetoolodde ayinza okuba nga mulabewo ofuna bulungi nga golowooza alhamdulillah nti omuntu ono aneetoolodde golowooza nti muntu mulungi kumbe muntu mubi nnyo. Olwo batugamba asinganya muno oli yebisse mu ddiba ly'embuzi ate nga munda musege jjajjange yakiŋŋambanga nnyo. Omanyi yagamba nti inal kalaman Allah yaddira ebigambo lafi afaadin n'abiteeka mu mutima gwaffe. Tosobola kutegeera muntu ki kyakulowolereza kubanga kiri ku mutima. Wa inama ju'ila lisan laha albayyan okujjako ng'ofunye ekyasa omuntu oyo n'abeera nga asobola okubeera nga asobola okukwatula ekintu. By the way kyalibadde kirungi nnyo ensi eno nga bweri twalisomye nnyo psychology okutegeera embeera z'abantu. Bintu bibiri byenjagala okuddayo okusoma nabisomako nga ka short course n'empulira Mukama Allah n'ampa ku ssente n'okuddayo mejalinge mu psychology n'ekye bayita sociology. Psychology ekikula ky'obwongo bw'omuntu kati nze ebinabisoma abantu beeyisa batya mu bantu irshad wa tawjihati omanye nti omuntu ono ddala andiko oba tandiiko. Sometime abantu walibadde tusobola okuprotectinga okumanya embeera z'abantu immediately naye abantu tukola ki tetufaayo. So kakati bw'obanga omuntu nga oli naye nga omwekengera waliwo omuntu asobola okwatulira kituufu niwabawa ate omuntu aba asirise omuntu ng'akoze atya nga asirise n'atakwatulira nze nno nannamwatulira njatula jjajjange yaŋŋamba tolekanga kintu ku mutima ogenda kukaddiwa mangu omukyala jjajjange naalonga okutumiddeko awo empambire yaŋŋamba omuntu mugambe kikuveeko wallahi ofune emirembe mu mutimako nsonga nkulu nnyo. So njagala okwebuuza Seeka nga tunagenda mu maaso abantu nekyo kyadde nkolako research ku mbeera y'abantu tujuke muno ku luhaani esinga kwogera ku muntu twayiga nti emogerako emirundi 6 sikyo naye abantu bano babikula bibiri waliwo ekitonde ky'omusajja n'ekitonde ky'omukazi ku bombi nga twegendereza ani ku luhaani gwetulabula okwegendereza ennyo otutaawo Allahu akbar. Aya weziri ahadisi weziri buli kimu kyonna ng'obadde okimanyi nti omukyala almara'atu omukyala taktubuna alhubbu 40 sana osobola omukwana gwe nolowooza nti akuwagala n'akweka laavu ye okumala emyaka oba okumala emyaka 40 nga takwagalangako wangi bw'obuuza ekibuuzo ofuna bulungi almara ye omukyala esaazi andaba akimanyi era agamba nti omusajja gyasomesa gyebiri almara'atun
ekitonde kiki ekikyala ekikyala taktumuna alhubbu 40 sana asobola okweka laavu ye nga takwagalangako wadde okumala emyaka 4 okumala naye nga ali naawe kyovola bati almarahatun omukyala la tamala gaatuula kagambo laavu nti nkwagala illa ba'da al-amiki amala kukirowoozaako tamala gakyatula era andaba essaawa zino gwe nowa omugamba nti I love you so much nkwagala gwe nowayogeza buli kanako okyogera okay I'll think about it. So omukyala almaraatun omukyala tafhamuna rajulu wahidu daqiqa osobola omukwana ne musinkana ne mugenda somewhere yaba kutegedde nti either agenda kwagala oba agenda kukuula kikyate nga onyonyo omuntu ng'obuuziza omukyala ofuna bulungi mbuuza ebitonde ebyo bibiri ebitonde ani gwe tulina okwegendereza ennyo era ndeeta thalathatun abantu basatu thalathatun abantu bameka intabihu minha ebyo ebintu bisatu byegendereze mu nsi ekisooka amazzi water bw'omala gawuga nga tomanyi kuwuga osobola okuzikirira kituufu nalinga mizeeko amayitirivu toba nti omuntu aba agenda okuwuga alina kumanya nti ono omuyiga atandikirawa nti ye ensonga ey'okubiri gyolina okwegendereza gwe muliro fire oyinza okukalaba nga akalira akali akatonotono bwena kulaba nga kwokyeza akeedi ekyokusatu kyobuuzizza ye mukyala almaraatu kyala olina omukolaki olina omwegendereza ennyo asobola okusuula eddalu ng'ate obadde otegeera bulungi tewali akyasinze kukyusa life ya musajja teri akyasinze kukyusa life ya muntu mu nsi muno mu nsi hatha al alam mu nsi muno nga mukyala so nga tuyiga kusuula zino ez'okusindikiriza omulabe ebimu ku bye tulina okwegendereza kyekitonde ekikyala kirungi singa oba okitegedde singa oba okikoze eki kubanga ensi eno ogiraba life yaffe ffenna era okuwangaala almaraatun omukyala kanzu min kunuzu dunya soje orabu oluwulira ndiwulira taata ndi muli mu kirasi oli muli mu kirasi almaraatun omukyala kanzu min kunuzu dunya kanzu kitegeeza ekyobugagga omukyala kyekyobugagga kisingayo nnyo mu nsi eno Allah kati tukize mu bya business nadde njogerako ne mukwano gwange omu mu bya business kwanza ndi musajja ayagala ennyo omumanyi anoonyereza ennyo ne mubuuza lwaki abagagga abasinga abamu bizinesi zaabwe baziteekamu bati bakyala tugende awo ekisookera ddala abakyala bano Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga amukuwadde Nabi Muhammad yasooka waliwo hadithi yagamba nti adduniya mataa'u nti ensi eno ogiraba erimu ebyobugagga bingi naye yagamba nti wa khairu mataa'uha ebyobugagga teyagamba mmotoka teyagamba ssente teyagamba mayumba maki malungi wabula ekyobugagga mu nsi muno ye almara'atu swalihi ye mukyalo omulongoofu Allah bw'abakuwadde omuki kati omukyala bw'omuteeka mu bizinensi ddala n'ogimuteekamu abakyala mwebali kyova olaba nti mulimu omukyala gw'osobola okuteeka mu bizinensi life ya bizinensi ekintu kyonna nekitambula bulungi baba bamanyi control yakyo kiringa nga amaka nti omusajja osobola omuwa amaka ne gafa ofuna bulungi kati Allah alina ebintu byateeka mu bakyala ebyenjawulo nga byo tetusobola kufaanagana nabwo ngaffe abasajja omukyala yo haswa yeyawudde gwolaba Katonda addira mu Qur'an mulimu surati Nisa y'abakyala bokka temuli yaffe ala yakola bubi ate kutya bakira fya tuwa yatlist akatonotono bwe kati nagamba erike beremu sura bazita enyiriri mu Bible bazita wali bazita batya esura 5 kamba we yabiri ziberewo mpola mpola ngatwali so kakati ensi eno yonna obulamu omuntu okuwangala obulungi by the way otekeddwa okubeera nga olina omukyala
omukyala Allah bw'amala omukuwa yagamba nti innama tajidu ma tuhibbu Allah wakuwa omuntu ng'akwagala ng'omukyala akola ki akwagala nga ne mu bizinesi mu butuufu nga bw'ogambye ogimutaddemu marakatu duniya wa ma fiha Allah bakuwadde ensi eno n'obugagga bwamu ekitegeeza nga tumaze okusindikiriza omulabe n'avaawo bw'ati mu ssuula zaffe zino omusanvu zedde mu kuyiga kyankizo nnyo okufuna omukyala kimu kitonde ku bitonde Allah bye yateeka mu nsi muno omuntu byateekeddwa okuba nakyo nga tosoolina wojja kukyewala. Falamma khulqa al-Adam Katonda bamala okutonda Adam suwe kiri Adamu ffenna mwe twava Allah namutonda bwomu Allah agenda okulaba nga Adamu tasobola kubaawo bwomu nga y'omuki omuntu namukolera Hawa era Adamu agenda okusituka bw'ati era Allah subhanahu wa ta'ala amutedde ekitonde ekiyitibwa ekikyala kyova yagamba nti bw'oba ofunye omukyala ng'omukyala oyo Allah gw'aba akuwadde fa idha nadhala ilaiha omukyala yatebenkeza omusajja. Ekirala ekibuuzo kino kidipendenga nnyo ku mukyala gwe weeyagala naye oba kisobola okuba ne ku mukyala nga ffe abakola bizinesi nga teweeyagala naye n'omuteeka buteesi mu bizinesi n'agitegeera n'agitebenkaza. Amanya waliwo enjawulo waliwo ekiyitibwa ekyomukisa omulungi omuntu gw'oli naye mutakhassus ne mukugu buli kyombuuza waliwo ekiyitibwa almustawiyaati lhubbu almustawiyaati omanyi love oba okwagala kulimu level okwagala kulimu ki kulimu level olina okumanya omukyala gwo azze mu bulamu bwo olina okumanya okuva ewaabwe famire yaabwe emirimu gitambula gitya alinayo nsonga ki nsonga nkulu gwogenda okuteeka mu bizinesi abakyala bonna bawukamu naffe abasajja tuli baki tuli bawukamu mulimu omukyala kubanga mulimu almaratu allati la tusiruhu azwaji mulimu ebimu ku bika by'abakyala ebitateekeddwa kuwasibwa nga mwebali bw'onoba omuwasizza n'omuteeka ne mu bizinesi mu kifo ky'okkima eswala ojja kwaziina n'abasajja bwe tutyo mu kifo ky'okkima eswala ojja kwaziina kwegamba kiba kikuyitiriddeko nnyo so kyandibadde kirungi nnyo mu bulamu bwaffe muno mwe tutambulira tamahalu ikhtiyaru alhabibi genderera nga olonda omuntu agenda okujja mu bulamu bwo wegendereze omusajja gw'ogenda okufuna wegendereze omukyala gw'ogenda okukola ki kuba yagamba nti okuwasa azwajin obufumbo buno Allah banga akuwadde omukyala oba akuwadde omuki akuwadde omusajja al azwaji inkilabun life ekyuka ng'omaze okufuna omuntu which means esobola okukyuka mu bulungi oba mu bubi kekali kogambye wegendereze kyava yagamba nti la takhtaru bi ayunika bw'oba londa naye abasinga tugenda ne tulonda endabika kyanakubisa endabika n'ogamba kikazi kino onfuna bulungi kikazi kino naye bw'oba olonda ikhtaru londa biudhuniki au biudhunika biki by'owulidde biki ebikwata ku mukyalo oyo ennaku zino nga tupapa ebyekampala obimanyi okirabye ekikazi kitambula akamotoka ererwamu ng'ossa okigamba ogenda kigagenda awo Mmengo ng'ogamba gituulire nakyo kigiyingira babaana beewunda oba omutuusa b'otemebwa akamuteekako ng'ogenda wankutte oyingira kabuuso omupiira gwabika kino ekyokwagala so Allah tusaasire busaasizi kubanga tuwali agenda kyona kabe seeka kabe levrandi kabere bishopu aye tewamuwulidde levrandi yasuddewo obugondirwa hadde wa bishopu waawe ye mukyala amawulire gogampazirene tawire omukyala yamusudde mu mukwano asuulawo obufaaza n'agamba nedda abantu kyebalina okumanya kino kya butonde Katonda ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu kitabo kye al-Qur'an yagamba nti zuyyina linnas yuhubbu shahawati minan nisa Allah subhanahu wa ta'ala yatuteekamu ekiyitibwa zuyyina linnas yuhubbu shahawati ekyo Allah yakitundiramu
ofuna bulungi kitegeeza nti gwatulaba essaawa zino toyina kintu ogenda kwewalira hulumunati toyina ogenda kwewalira mu feeling toyina ogenda zikola ki zewalira toyina ogenda kwewalira ekyo kintu kubanga omuntu yenna yagamba nti alhayatun biduni lhubbu obulamu bw'omuntu obutaliimu laavu abanga omuntu afudde kyogamba nabatwekalizamu nze simanya laavu biki baba balimba awo bolimba kino kya butonde hubbu shahawati Allah kitekawo nti omuntu olina okufuna omuntu akwagala olina okufuna omuntu ng'omusajja akwagala ng'omukyala akola ki akwagala akagambo kano laavu nene kanene ate buli omu akategeera lulwe akagambo laavu bwe bali bakinnyonnyola ekigambo laavu bagamba nti alhubbu kibayita mu lulimi oluwarabu ate laavu mu lulimi oluki oluzungu kalina ennyukuta mmeka ennya naye nga akagambo laavu ako okalaba tatagayyaru hayatuka kakyusa life y'omuntu ng'omuntu akakuga era ngamba abasajja batulaba wano muleme kutya bakyala omukyala agenda n'ayambala ng'osobola ayambalidde omugambeko lwaki mubatya waliwo ayambala n'ogamba ono obaka wajja sijja mutwala nga gonna mama naamwe nankulabye n'ogamba wano sijja kankunyumize ku idi twali ku muzikiti kodi Kampala taata nga ndaba bihajjati hajjati ngoya ddala mbutuufu hijabu gyayambadde naam Allah nga yayika teka wansi wa mitwalo 8 nga nawe omutunuulidde ng'anyumye neŋŋamba wano ŋŋendewo ŋŋambe ekiddala mbutuufu kyolina okumanya eringa mitwalo gangaaga 2 neŋŋamba eri ojja kunsaba ekinaana nga sigisobola edduwa weeri okusaba Allah akukondeze ekitonde ekyo ekikyala ng'ogenda okimiitinga ate ekirala tutiira bwereere laavu kalmatin kaba kagambo naye nga akagambo ako min arbaatu lhulufu ljahiya kalina ennyukuta mmeka naye tatagayyaru osobola okkamugambo omukyaliza okuba ng'ayambadde naye nga waliwo omuntu atakamugambaganako nga bonna bamutya nga bamutya naye nga kagambo osobola okkamugamba nti madam you are smart ekitutta njogera yokka kubanga tulina al umuru allati tarfa'u atala kuntwala mulaavu ya rabbi konawo katono nnyo wali kusinga waliwo al umuru allati tarfa'u al hubbu washahawati awwal wa taziduhu tuwali kintu kikyasinze kulinnyisa hurumunaati z'omuntu oba homoni zeki oba ihsas feeling z'omuntu nga njogera ensengeka y'ebigambo kyekituzaayo wali watugamba muno mu swala zino nesoli ne mu ssuula zino ne mu dduwa mu nsaba yaffe tulina engeri gye tulina okwogeramu ne Katonda kyova olaba wofuna omusango opangisa looya kubanga bamanyi enjogera y'omuntu nsonga nkulu nnyo naffe ne tufuna ebizibu balina okunoonya Sheikh Udaba kubanga ye mukugu kyova olaba osobola okusinkana nga omwana omulenzi bagamba omusajja ono yamwagalako ki oba omuwala ono yamwagalako ki naye nga kali kagambo yali njogera kalimati jamila tulira kalimati jamilatun ebigambo ebirungi tazidi shahawatihi oh my god bigonza omutima nangutadde mu feeling nkulaba obuna bulungi kalimati jamilatun ebigambo ebiva mu muntu tazidi shahawati obugambo omuntu somugamba hagambaka nekamutyemula okumanya laavu yagenda wala osobola okubeera wano omuntu ng'ali mu America n'avaayo n'atukana mu Uganda lwalaavu omuntu n'ava mu UK n'ajja n'agamba nti ngenze okulaba mwana mulenzi oyo tafudde ku ssente waliwo ayannimba agenda kujjandaba myaka 8 simulaba bantuma naffe mukusaasire atya tuddeyo wali kusindikiriza nze nja kukonyayo male nkuzimba kubanga
Omanya omuntu guno gwine ebintu bingi. Nkufuna. Yagamba nti ra'asu maaluka ilmuka. Kapita y'omuntu. Bwebongo bwe. N'agamba nti wa aduwuka jaharuka. Obutamanya bw'omuntu ye mulabewo. Obutamanya kibi ki. So twali kyasinze kukyusa life ya muntu. Nga kumanya. Ate nga kigambo. Waliwo akayimba kagamba kigambo. Awula yayiba akayimba awo. Kagamba simanyi ekyamutemulo muki kyali kiki. Kigambo no kigambo kya lulimi. Akayimba bwe kati ako ofuna bulungi. So bw'aba tulaba tozannyisanga kigambo omuntu kyagambye muntu. Osobola okugamba omukyala ekigambo nga waddera mufumbo ng'ekigambo ekyo kisobola okumutembula nga ne mwami we takimugamba nako. Gamba kyova tukubiriza omuntu bw'obanga wawasa oba wafumbirwa faayo nnyo kalimati jadida leeta ebigambo buli ddakiika ebipya mu bantu abaagalana. Yes. Tokkiriza. Kyova nti tewali alqalbu omutima guno Allah yaguteeka muno n'agukweka tewali kyasinze ku mutima kukyuka nga bigambo. Today wali ku katono nnyo kuswala kusuula zino omusanvu kusula yakuna kwe tuli twadde twogerako ku bitonde essuula eno ey'okuna egamba etya akati ensonga endala tulina essuula era nga bw'ogambye surat farak qul a'udhu birabbil farak faraki eyo bw'oba ogitunuulidde erimu nnyo amakya ag'obudde ng'obudde bugenda kukola ki bugenda okukya kubanga obudde oluusi mubeeramu abalabe abantu nga yeetesiteese okubeera nga asobola okutuusako omuntu mu budde obukola ki obw'okukya obudde obw'okukya obwo mulimu omuntu nga alina ekintu ky'abadde agenda okukola either okuloga obeere ng'osobola okusaanawo oba alina meeting gy'abadde yakoze atya yakutuulu so kati buli osoma essula ekulu a'udhu birabbil falak min sharri ma khalaqa ekigambo min sharri kitegeeza Allah kusaba omponye obudde buno nga bukedde obudde buno nga buzibye Allah min sharri ma khalaqa ekigambo ma khalaqa yagatta n'agamba nti eri ebitonde bingi nnyo ebikosa abantu min sharri Allah kusaba omponye ma khalaqa eri ebitonde tene bya Allah bingi oli yatomera ekinyonyi ku makya ng'afuluma ennyumba ye nebuuza kiki oli yasanga pusi ku makya nemubuukira nemutagula bweti maaso oli waliwo gogamwe nakubuuza notuuka ku mulimu ne bakubuuza kamada leero wasanzaani ku makya ng'ofuluma tobiwulirangako n'obuuza wumalu leero wasanzaani wallahi kituufu nnyo Ensiyama ti wensanga guni soka nenzayo mu nnyumba nenza mu enfuluma buto. Kati essuula eyo nayo nkulu nnyo. Bw'obanga ensi eno abantu tulowooza nti ffe abagisooseemu. Ensi erimu ebitonde bya Allah ebyewuunyisa bye tutalaba. Amaaso gano Allah yagatuwa waliwo ebitonde bye tutalaba. Naye singa Allah agezako otubikulira ku bitonde ebyo obirabako obulabi bwe tuti omuntu osobola okukola ki okuzirika. So fuba nnyo min sharri ma khalaqa mulimu ekitonde era omuntu. Seke kitonde muntu kitonde kyasinza okuba ekizibu ennyo. Oyo yayimba akayimba we yagambira toweesiganga omuntu weesigenga Katonda tegedde omuntu oli mwesiganga akyuka omuntu alinga nawo olovu wabeera omuntu essaawa yeekyusanga obudde. Kyekyo nzijukiriza oli kye twasomesaako bodegadi yeekyusiza mu ddakiika akapa nga minisita akyakyaliwo nozikira ekyebisolo nongamba waliwo twagamba at least wakabeerawoko n'ekisolo beerawoko n'ekisolo olaba nebyotalaba wallahi twayogera ku nkoko netwogera ku bisolosolo embwa ng'eyo ng'eboggola alina kyerabira kyekuze enkoko twatugende. So min sharri ma khalaqa Allah tukusaba obeere ng'otutaasa ma khalaqa eri ebitonde seeka ebitonde bikosa abantu ofuna bulungi wa min sharri naffathati fil uqad. Essula eyo yamaanyi nnyo lwaki mulimu naffathati fil uqad mulimu abantu abafuwa emmindi bakyaliyo omuntu ng'amanyi essaawa kyoyingidde mu nnyumba nti saawa bweziti aliko okoleza emmindi ofuna bulungi n'atandika naffathati fil uqad n'atandika okulaamiriza ate gwe nkugamba essaawa zino ebintu no bye twogera toza nti byakusaaga life y'abantu ekyuse n'obuza nti ya Rabbi obulamu bwange nga bukyuse
kumbe waliwo akola ki yes nafakati kyokula tali balina kirungi nnyo omuntu bw'aba ng'agenda okwebaka okubeera nga yeetegereza olujja lwe lwalulese bugendokere ku makya nti bye yaleseewo era olujja walusanze tugenda ku luggi kubanga muga asobola okukwata nafaathaati fil okadi tasobola okukwata eddogo n'alizinga bw'ati n'alamirizaako n'ateekawo okugulu ku mulyango gwe kituufu bw'ofuluma buki n'oggulawo oluggi ogenda okulaba bannange okugulu kutandika mpola. Nina mukwano gwange aletedde kacaayi kano bamuyita saagala kuganyene musiraamu munnange Farida era bwaliwo ebintu yasanga ebintu ku dduuka le waafumbira akacaayi kano akalu Farida banyuma atuwaka mpaka caayi akali spiced ne kangogolo maye tuba tuwogera ebintu bino bise bisinga amaloboozi twetaaga okuba nga listed so maye bagamba muno Sheikh bajja kugamba omuvubuka oyo w'amalala alina akacaayi mu show bintu bya kizungu era wano olina okunywa bintu bya kizungu atubagamba olina okunywa so munnange nga bw'omanyi ng'akwata olweyo ng'akola ki nga ayera asanga amajjawo nga tabifudde nako omukono n'okugulu ebyali bimudeti ng'ayera byatandika mpola ne bitandika ozimba ekigere tandika eno wansi enwazimba enwagulu wazimba nga bijja bitambula enwaba wawona nga enwatandika paka twamuteeka mu ddwa ne tuyingira ekisiibaawo ne tulomba ddwa Allah n'akola ki n'amusaasira. So kati abantu omanyi twagadde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala sebo akuwangaaze kubanga okoze omulimu okubeera nga ffe bamasheekhe okuvaayo ensi okutulaba kubanga ebintu bino abantu beetagisa okumanya abantu bamanye life y'abantu yeenoonese obulamu bw'abantu bwonoonese omuntu bantu bali balina endwadde naye nga ziganya okuwona bw'otwalanga omuntu yenna mu malwaliro gaffe gano ag'ekizungu ne bo bennyini ne bakebera obulwadde ne bubabula ebiba bisigadde ebiffe ba Udaba tukuwa chance gwe n'ogenda mu ddwaliro ne bakukebera kasi abasawo bakugamba bannange tukebedde naye wallahi tewali kye tulaba so ng'ate gwe bakebedde ayina obulumi ayina kujja erife abamu beewale n'empisa ezo zebakuba bagenda mu kiriniki ne bakutunga empiso ng'olwadde mu mutuufu bakati namugulu walwadde tewetagisa mpiso betagisa saala seeka bagambe abantu bafudde no bintu by'okusaala abantu bafudde oli n'alemera mu bintu by'okusaala so kakati omuntu ofuluma ennyumba ennyumba yo nga boganye ab'omuzigo oyinza okuba nga olina ekikomera olinga yakuta eddagala n'alikasuka mu buuni mu kikomera kyo bannange eddagala asehirul haqqu bannange eddogo ttuufu gyeriri temuwakana olaba nabbi Muhammad Prophet Muhammad bamuloga waliwo omukyala yakolanga pupu ofuna bulungi ng'amukola ng'amukola ku mulyango gwa nabbi Muhammad buli kumakya ng'akola naye olwokubanga olw'essuula zino ze tuliko olw'amaanyi g'edduwa olw'amaanyi g'essaala nabbi yakwatanga omulimu ogwo n'agukolayo kennyini n'atwalayo naye nga yalinga saala ng'akola ki nga asaba kati gwe atulaba essaawa zino tomala nga bigwira tomala gagweri toli nabbi onfuna bulungi toli seeka oteekeddwa okumanya ekirinyo kyengenda okukola ani akimanyiko obumanyirivu bwakyo sooka obawe essimu enamba ya Sheikh Udaba ng'omuntu asanze ekintu nga tonnakikwatako tonnafuluma sooka okuba essimu ku ssimu waayi waliwo embeera nkoze ntya 0702 97 1847 0702 97 18 47 enzijanjaba gye tujjanjaba eyo ebeera ya shariya ya mateeka ag'obuyisiraamu tetumala gagwira weebuuze ate nze seeranga kino tukikola
out of love ntino tulina kusomesa ne empulya nga mutufu waliwo yali akiise otuse ku dduuka lyo mu ttawuni osanze akaveera ka white osanze akabulaaka si bwe bwa bulijjo ekizimbe bakyera wookera mu kizimbe bakisiimudde naye osanzeewo ekintu kya bulijjo osanze ebintu bya white topapa kakkana kuba essimu tewetaaga na kusindika ssente oba kisooka okuwe weebuuze gambe Sheikh nsanze kino nkoze ntya bwagamba kijjeewo bwagamba kasooka tulombeyo edduwa ate bwe lombayo edduwa ne wabawo ekivaawo siima oba otegera kyeŋŋamba siimako obugwe wa Sheikh niwaŋŋawula ekyo nekijjawo kituufu nnyo olwo embeera yali bwe Sheikh oli eyo naye mugambe ejjako ku dduuka lyange tulombeyo edduwa mugirombe Sheikh agenze kubanga abadde mu kibuga edduuka ligguddewo abadde batandise okujja mukubira omugambe Sheikh muli we twalomba edduwa wiiki eno futi emitwalo 3 nkoze kakadde watyanga nkuterendeko ekikopo ky'amata kusiima busiimi oli bweru oli eyo simanya mu UK Canada America Australia Saudi Arabia Dubai nsooka nze okwebaza nga mpita wano abantu abali mu UK yo abali e London abali mu mawanga ag'enjawulo abategedde edduwa kituufu bazitegedde kubanga Qur'ani egamba etya ku dduwa Allah yagamba nti munsabe astajibu lakum Allah agambye munsabe nja baanukula n'agamba nti addu'a okusaba dafa'ul bara okusaba kusindiikiriza amabalaayi agali kutuuseeko ebizibu ebisiraani ebikolimu ebyandikutuuseko ate era ntanuula nnyo Nabi Muhammad sallama yatuuka n'agamba nti lan yanfa'ahum teryasobola kukyusa teryayinza kukyusa hidhru min alqadari ekyo Allah kyeyakugerera kirina okutuukako mu bubi bwakyo n'agamba nti la yuraddu yagamba ina la khawf mazima okutya kwotya la yunji min alqadari tekusobola kujjawo ekyo Allah kyeyakugerera kino kola ki okutuukako omuntu alina okutuusako obuki obulabe kkiriza bakola ki bagaana n'agamba nti la yuraddu alqadar ekisobola okuzzaayo ekyo ekigenda okutuukako kyotanaba kulaba ssaawa zino duwa kusaba nabbi bamuloga ne nabbi omukyala yakolanga omulimu gwe naye nga kyalinga kyewuunyisa nabbi omanyi omuntu nga oli yali nabbi wa Allah ate nga ddala nga yali amanyi eyakolanga omulimu ogwo ofuna bulungi era nabbi essaawa yatuuka omukyala bw'ataakola ekikolwa kwolwo yatuuka namukola ki nayogera naye namugamba waayo omulimu gwoli wampa ngeero twakoze eki kugamba kyewuunyisa nnyo omuntu okubeera nga kye yali akola akimanyi n'amwatulira bayitawo omukyala yeewuunya nnyo so nabbi yali wafujjo anti Nabi Muhammad sallama nabbi waffe buli kintu kyonna kye yalinga agenda okukola gwalinga bubaka naye bwe nkugambye nti Qur'ani eyo kimu ku kitabo ekya Katonda eyatutonda nga tewali wogenda kusiikana nti waliwo eyakikuba toba printed by Udaba oba printed by gundi bigambo byani bya Katonda so yenyini bwabanga bigambo bye katulina okutegeeza nti Qur'ani Allah agambye nti la raiba fihi teri mu kubusabusa buli kye weetaaga kyonna mu Qur'ani mwekiri agenda amubuuza owaye wali wampa omulimu gw'okuyoolanga kati wakunyumidde nnyo naye nga omukazi yeewuunya nnyo toba nti life yaffe eno y'ensi omuntu okugiyitamu obulungi nga bwe kugambye bw'obanga omuntu asaba nnyo Katonda omulabe w'osobola omumusekerera kubanga gyasobola okubeera nga ayagala agezako akoleko obulabe nga wallahi tebukola ki tebukutuukako sahaba nawadde okoze ekirubu bwe kiti so eddogo kyogezako bagamba gyeriri eddogo gyeriri ne Nabi Muhammad sallama Allah subhanahu wa ta'ala yamusangako buki obubaka era yesuula Suratul Falaq zezimu kusulira ezakka mu biseera ebyo era bwe muli nafathati fil uqadi so nafathati kwe kubeera nga omuntu weegendereze woowangalira weegendereze mu dduuka lyo
oba mu nnyumba yo oba abantu wonna omuntu asobola okutuusako buki obulabe mu mbeera yonna. Kyova olaba nti life eno abantu abasinga okuwala kwabwe kwonna abasinga bafuna ebirwadde naye ng'oli yeebuza obulwadde bw'endwadde mbugyewa surrounding yawo. Essuula eno tugisoma nnyo ku makya. Ate n'amasimu galo tugegendereze. Essimu ogirina n'omuntu asobola okulogerako ku simu. Ku simu yange yennyini. Ku simu yo yennyini. Seekaleka naawe andogerako atya kuyanga ate gye nina mu ngalo gye neeterako eyatayimu. Okomuniketinga gw'oyogera naye omumanyi. Bw'oba oyogera naye akubidde essimu buli yenna omumanyi. Ayina n'okugamba nti wrong number naye ajala kunaye ng'ayina kyasikaninga. So twegendereze omuntu gw'oyogera naye y'ani. Ensi kati eri ku .com. Kati tulina olina okubeera ng'oli tactful nnyo mu mbeera. Ofuna bulungi. Omuntu asobola okukola ekintu kyonna kyaba ayagadde mu mbeera yonna. Naye nga all and all ekikulu edduwa weeziri. Kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Buli w'omusaba Allah kubanga ye yamanyi omuntu gwe yatonda. Tugende ku ssuula eddako. Essuula eddako. Kubanga eyo tugitegedde. Allah. Eyo ogambye bagita Suratul Falaq. Suratul Falaq. Omuntu wabanga agisomye ng'ogimanyi gwandaba insha Allah ogirabanga eri awo nyimpi nnyo n'essula ya Allah essula ezitowa nnyo. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri. Kugamba erimu tafsiri amakulu mangi nnyo era ekingiriza embeera y'abantu mwe tuwangalira. N'ebitwetoolodde ebitonde byonna nga tososodde nti oba muntu oba kinyonyi oba mbwa oba kkapa oba kisolo. Tugenda ku ssula eyitibwa Surati Nas. Essula ekwatagana era n'abantu. Essula eyo erimu ebintu bibiri. Nyaga tunatyo tuka ku yagondi. Era yo yennyini. Ey'amagini. Era yo yennyini. We madeira njagala. Eddogo. Nego wasoma. Allah kuwangaza. Allah kuwa omukyalo omulungi. Alhamdulillah. Ate nga agenda kutegeera. Mashallah. Kuba omukyala guno wasa njagala Allah mutekemu baraka oluwasa bw'oti byonna ebibulaabulamu obeere nga insha Allah osituka amadaala. Olumu omukyala gw'owasa olumuwasa bw'oti nga Allah akuwa baraka. Nga osimbudde. Awo akayimba ka gravity tusimbudde. Buli bwolulyo. Era nkusaba se onoonye olulyo olulungi insha Allah. Nkyalunoonyeza ddala. Surati Nas eyo mulimu Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ensonga bbiri zenjagaddemu. Mulimu minal jinnati kitegeeza amajinni. Omuntu buli lwagisoma oba weekingiriza oba osindiikiriza Allah akuwonya ekitonde ekiyitibwa amajinni. Tugisomeko katono nnyo abantu bagitegeere eyo kuba manya nti abantu tebagimanyi bulungi. Qul bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sidurin nas minal jinnati wan nasi. Olaba Allah soose majinni naddako omuntu. Kati Allah lwaleeta ensonga mu Qur'an okuba nti Qur'an bigambo byani? Ya Allah. Kalamullah bigambo bya Mukama Katonda. Kitegeeza nti awo waliwo nnyo enkizo y'amaanyi nnyo ebitonde ebibiri ebyo minal jinnati wan nas. Amajinni n'abantu bakosa. Allahu akbar. Omanye dda twali tukula jjajja wange wangalirako nnyo Masaka eyo naye amajinni gano twawuliranga nti gavanga Tanzania era nga olwaba omukazi omweru ng'alina enviiri nga za brown simanya biki gatugamba eryo ki era twalina olusozi oluwanvu nga tugenze bajjajja okuwummula nga tulengayo obuntu bwa bulago olutambula ku lusozi nga tugamba agoma ki majinni nange era batugaana nnyo n'okutambula mu budde bw'ettuntu kituufu nnyo sawa munene wakati sana pereketyawo nga jjajja takiriza agenda ku luzzi mwina kuba waka. Nange nabeerako bajjajja wange awo ekikukumbi awo nasomerako nesomerako ekabukunge ku TTC nensomerako nekanika. Ogenda funa kati ba obbi ne ba oji yasindika mu message
kakati twagendanga okukyaba enku kabayitanga akekalungu eyo okukyaba enku naye wabeerangawo essaawa nga bagamba zino twasiikananga omweso ku lusozi nga omweso ogwo bagamba gwagundi gwaki gwamagini agajje ekijja okukola ki so nga bagamba nti mu ssaawa bwezi tusaawa 7 teweetantala ebintu bino tugenda ne tubyogera oli ayinza obiwuliranga ebyokusaaga ensi eno gy'olaba erimu ebitonde bya Allah bye tutamanyi kati olaba Allah wagambye nti minal jinnati Allah tukusaba otutansa ekitonde amagini wannaasi kati jjukira nti omuntu ye omulabako essaawa zino ondaba n'essaawa zawe tokola baki naye amagini togalaba tuwa amaaso agasobola swaba tuwa amaanyi okuyita mu swala zino ayi Allah sobola okugalaba ekitonde ejjini otukingiriza amagini nga wakirabyeko obulabi bwoti oyinza life yesobola okukyakala kyova olaba nti gatawa era by the way amagini gano bitonde bya Allah nga bwolaba ffe abantu ate bitubonyabonya kuba agamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun manyi ngeri nti obutambi buno butambula mu ggwanga bamasheke bangi kati era nsomesa ekintu omuntu akitegere bulungi Allah yatonda abantu ffe n'amagini mulimu amagini ageesinza Allah agategeera Allah waago nga ffe abantu naffe embeera gyetukola ki gyetutambuliramu ate jjukira nti amagini gano ge gasooka mu nsi nga ffe ne tunnaba kubaawo ate nga jjukira buli wowangaalira amagini gawangalirangawo ate amagini minal jinnati ekitonde ejjini kikosa tokirabako nekikola ki so ate omuntu munno olaba kukosa ng'omukola ki ng'omulabako kati ekitonde kino Allahu akbaru kizibu nnyo tusaba Allah tasa amagini gatawanya abantu amagini gasobola okutawanya life yo okuva welikutte paka kufa nga waliwo alisindise oba nga lijja siri kulonze bulonzi ne ligamba Shadiki oyo muvubuka ayinamu kasente kamulumbe ekyobikiso mulungi tulina anwaul jini tujja gasomako ebiteeko n'ebika byago maaso eyo ate mu ssuula wano ekigamba nti surati nasi ekakasa nti mulimu ebitonde ebikosa nga bwolaba abantu ofuna bulungi kakati ensi eno yasooka neefugibwa amagini ne gabeera mu nsi muno nga geeyagala nga gakuba kalipuso ng'era naffe mu nsi nga gafumita empere otulaba nago gaalimu ofuna bulungi kakati nago essaawa yatuuka life yaago nebeera nga yakola ki yakyuka kyova nti mulimu amakyamu mulimu amalungi ekitegeeza si buli jini nti awusomesa awo nyantu ategeere mulimu amalungi mulimu amaki nga era abantu muntu munna obeera naye awo nga mulirwanaawo wallahi nakusojja nogamba ya rabbi nkoze ntya ofuna bulungi just obulabeko buki minal jinnati Allah nkusaba otutaasa amagini wannansi n'abaki n'abantu kyenakugamba nti essuula eyo Allah yagyogerako ye yennyini ng'ayogera ku muntu emirundi n'emiki nakugamba nti ekigambo nnansi kitegeeza muki tuddemu kul a'udhu birabbi nansi maliki nansi ilahi nansi min sharri lwaswasi nansi alladhi yuwaswisu fi siduri minal jinnati wannansi mirundi 6 muntu kyokka ejjini alyogeddemu omulundi ogwo okitegeera kakati omuntu kati kana amagini n'abantu twali kigenda basobola tosobola balwa basobola kati bukazoke nkwe ekyokulabirako zino entalo z'owulira ezirandwa simanyi Sudani simanyi Ukraine simanyi Russia nsolo ze zirwana oba bantu muntu muzibu olaba omuntu baleeta emundu naye ng'agirumba nabalaba abaana wano egundi bayita watano waggulu wano ewa Gaddafi wano Allahu akbar essaawa egenda kutuuka tolaba gwe njagala okubemu omutima engeri egundi ezo gye zikubagana emundu ezo z'olaba abantu omuntu n'abeera nga amasasi gavuga babwanagana muntu kuki naye nga yasigala akola ki alumba omuntu asobola okukulumba nga tolina mu ggwanga muno
ng'oli bweru toyina ky'omukoze wagenda kuyiya bulamu oli muzira naye omuntu n'ayimirira Uganda n'ayimirira Kenya n'ayimirira Tanzania n'akulumba olaba ekitonde muntu kikukosa ng'omuntu omujja e Masaka omujja e Butambala n'omujja gy'oba omujje n'omuyingiza mu kibuga nga talina kaalina yajja nakaki yajja nakaveera yalina obusapatu bwa bbulu obusapatu bwaki byonna yabitwala n'atandikira kantu n'otandika okulibuleetinga nga mulira ku sowaani y'emu Allahu akbar engoye mwambala zeezimu ompulirawo nnyo essimu gy'okutte gy'omuwadde Allahu akbar n'omutwala ku mulimu w'oyiyiza wotundira engoye zo mu kiduuka kyo wotundira engatto z'otundira kapeti zo wotundira ekintu kyonna ky'otunda bw'atulaba mu kibuga naye ne wayitawo weeks b n'atandika naye okubaagala okuba boss n'okwata omuntu n'omugja e Kampala aganyabo Sheikh Udaba n'omugobera ku passport n'omugobera ku visa ku mpapula bank statement n'akozesa eyo n'agirinya ennyonyi n'ajja n'akusanga e Dubai n'akusanga e Saudi Arabia n'emikwano gyange giri mu biyumba nga baagala mikwano gyabwe gikole mu kiyumba ekirala kibamusabye olinayo omuno n'akuleeta n'omutwala mu America e Canada e UK n'atuukira ewuwo mu makaago n'akubbira omusajja n'akubbira omukyala n'akulwana okulaba muno gw'ova gy'oli odde gye wamujja odde Uganda oli n'obeera ebweru n'osindika ssente zo Allahu akbar bannaye abantu tuli babi surati Nas abantu tuli ki nolwekyo tweddeko omanyi yagamba nti ashaddu al ahzan huwa an tadhkura al ayyam surur tewali mbeera ekyasinze kuba tewali nnaku ekyasinze kuba nzibu omuntu n'omusanga akutte ku ttama ng'ajjukira embeera gye yali alimu ng'embeera nnungi naye ng'embeera eyo ennungi gye yalimu n'agivaamu nga gimutusizaako oyo mwana Adamu gwe yayamba kibi nnyo yensonga bakitwalisa essuula zino omuntu azitegeere aziwulirize bulungi neebaza sahaba wange konteyina eyinawe yabadde bagisibidde wallahi leka nkwebazeeko ku ssebo manyi omuntu atakwebaza ssebo kubanga obutami buno butambula ensi amiina wallahi Allah akwebaze kubanga abantu twayitegedde bigambo bino alhamdulillah naye abantu bakuba amasine ga musajja gwe Allah akutuwangaalize amiina ssebo nze nkwebaza nga sheikh neyanza taata kubanga nsaba nange Mukama Allah wojje akundizeewo nange akantu kano konsiimye leero omukisa erinze ate abantu bagabe bannaye okugaba kikulu nnyo olaba kigambo okugaba kati nga wenkuwadde n'osaba essaala Allah tasobola okunzirizaawo okusinga koze otya kakati so omuntu buli w'ogaba tosobola manakaso abdi maalihi omuntu agabe tayisobola kendera kuwadde n'akatono wojje nze kyemmanyi wabaawo ekituli Mukama ate akijjuza ekibimba ekigenda mu maaso omutayinza okulaba bulabi wano nga wano tuli wondedde nakwebaza n'agamba alhamdulillah wewe kweta Sheikh Udaba nakwebaza buki nakusiima so buli wogaba Allah subhanahu wa ta'ala agulawo amaki kasita Allah kuwa ssente n'otazigabaako n'ozisigaza n'ozitereka Allah omuntu ono aba azimba abagenda kujjawo walabe akafaananyi kadde katambula ku mitimbagano eggula akasente ezayidde obukadde 5 nga bwetaano 5 oli buli wamu Allahu akbar omanyi gye waayiridde mu bbaala obukadde 5 yadde akadde wati musawe ne bbaala y'e Masaka ya Alias wagiwulidde nagiwuliddeko awo akabbanda kava mu nsawo ne kagwa ng'ataasa obulamu mukadde 5 nogakasinga alina gwawaddeko ya ala yandibadde amu so kakati abantu tubakubiriza oluusi Allah subhanahu wa ta'ala omanyi sente zino buli oba ng'ofunye sente ng'ofunye sente either zifaana zitya osabanga edduwa Allah sente zakuwadde atekemu omukisa yeri sura gye twasomesa oba yasookera ddala kakati buli w'osabira sente zino sente Allah zikuwadde nti ye zijja n'obulwadde kyekisookera ddala ezimu zigirako ebisiraani olabyeko sente seeka eziwandikeko ennamba waliwo omulembe gwatuka nga sente zijja mpandikeko ennamba
ne bananiko tugamba tusooke tuzisalire ngakwalise zirike enamba ezitategerekeka ne dola neddira mwezi bakama bamwezi babasasula mubona gamba mwezi bampa sente ne bazipa zimpita mu ngalo zisindike waka all banka weyongeza emisolo all muzeyi wange lwalwala musabe nnyo ku sente ezo ze mufuna agube musala gwo omuwala bw'olukwata tinagukuwa exactly omuzungu okala nakuwa dola amanyi abazungu baziteeka mu baasa nazikwata bati nakola ki omuyindi wane Uganda lukwata bati sente nakola ki nazikuwa soko zisali okumanya okugaba kikulu nnyo Allah ateka baraka mu maali yo emaali yo bulwogaba Allah agikuuma mu mbeera gy'otasobola kutegeera ggwe kati bulwogana okubeera nga emaali oganye okugjamu omugawo gwo ate nowuliriza wekitiibwa Allah mu Qur'an ategeeza abaudilaahi mina shaitaani rrajim yagamba nti wa fi amwalihim haqqu ma'lum lisaa'il wal mahrum nti mu maali mu ssente ze bankuwadde ze Katonda kubanga Allah yagamba nti almaali maali esente zange nze Allah nagamba nti wa fi amwalihim mu maali gye bankuwadde mulimu haqqu ma'lum mulimu omugabo ogumanyiddwa nga gwange nga Allah azikuwadde sente nti ye naye nga haqqu ma'lum ekitegeeza nti jjako omuteeko mu sente ezo oweeyo abalokole babedina sitaite ekimu ekyekku naye ne waffe gyekiri kwata emaali oweeyo abantu bafuna ebizibu abantu olaba ebintu biganidde eyo simanyi emaali bagisibye abantu bakaba URA abantu babintu ebyekutte bizinesi siganye okutambula omuntu alina sente ku akawunti kweziri naye nga tasobola kubeera nga asobola okuwaayo asaddaake awo wenyini wetugenda okutandika kasooka naffe tukolekoko ku ssente okuyita mu bulango wabakama baffe aba King Mortgage Studios, Jesse Tours and Travel ne GMT Computers awo Kampala Road. Tugenda kuba tukomawo after this break. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Mortgage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Mortgage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo